receive the procession. Ennyiririzi ez'abalamuzi nga boolekera ebifo byabwe bye bimu ku bitabuusibwa maaso buli wabaawo okuggulawo omwaka gw'eby'amateeka. Olwaleero bwe kibadde ku kkooti enkulu mu Kampala ku mukolo ogukulembeddwamu Pulezidenti Yoweri Museveni. Abeetabye ku mukolo guno abaweereddwa okwogera, buli omu ayogedde ekimuli ku mutima. Akulira ekibiina ekitaba bannamatteeka Fiona Wall Nabasa tabuusizza maaso ebikolwa eby'okutulugunya abantu ebize byeyoleka ensangi zino. Alabe nti buli muntu atocharinga munne, ofisa alina gwe bakwata, alabe nti bamuyisa mu ntendero z'amateeka okulaba nti bamusalidde omusango ate nga waliwo strict discipline. Museveni ensonga eno agyebalamye, wabula n'akola okulabula okw'amaanyi eri abo abeefunyiridde okuvuma abakola mu bitongole ebikuuma ddembe naddala amagye. One other thing I must warn you about is attacking the army. That one, I must warn you that free speech was just speaking. Speaking by insulting me and insulting my mother. Now for you to attack them, and then you think things will... Ssaabawolereza wa gavumenti Kiroowa Kiwanuka abadde amaze okulaga obwennyamivu olw'enkola etandise okubalukawo ng'eva mu bannamateeka okudda ku balamuzi ne babavuma olw'okuba tebakkiriziganya na bye babisaliddwawo. Waliwo n'omuze omulala ogutandise okujja ogw'okuwemula abalamuzi, okubawemula kuba tokkiriziganyiza ne kye bagambye. Mu nkola yaffe nga bannamateeka ne bw'oba nga tokkiriziganyiza na mulamuzi kyagambye okola ojulira bujulizi. Ne bw'oba nga oyagala okukaayanya omusango gwe, okaayanya kiki kye yasazeewo naye singa omuntu. Ssaabalamuzi naye alabudde ku bibonerezo ebikakala eri abakola kino. There will be consequences. There will be consequences. This can never be done in any other country. That you can abuse the person of a judge, make vulgar reference, repugnant reference. What has the genitals of a judge got to do with his decision? Ensonga ey'obutakkiriza abo abavunaanibwa emisango egya naggomola okweyimirirwa kakalu ka kkooti, Museveni azzeemu okugittukiza n'ajjukiza nga kuno bwe kuba okusoomooza bannayuganda. This bail is a provocation. You want people to kill one another. Because among the Banyankore, if you wrong me, my clan is duty bound to revenge. Kora. When you hear my son's name, Muhozi, when he was born, I said, now I have got somebody to avenge me. That's what his name means. Now that I have got a boy, this is the one who will avenge me in case something wrong is done to me. Muhozi, the clan, was the one revenging on behalf of the offended. Wabula ono musanyufu nti ekitongole ekiramuzi kivuddeyo n'enkola enaalungamya abalamuzi bwe kituuka ku bisaana okugobererwa okukkiriza abo abavunaanibwa emisango okweyimirirwa. Kinajjukirwa nti Pulezidenti Museveni yategeeza nga gavumenti bw'egenda okuleeta ennongoosereza mu mateeka okulaba nga ekyokumala gakkiriza abantu okweyimirirwa kiggyibwawo. Judges of the High Court are interested to join in.